kisoboka Kenzo gamba abantu okumukuba bigaye obucupa ng'akimanyi. So mu bulamu bw'ensi never say never. Buli awali ekirungi wabeerayo n'ekibi. Naye ate nakyo kisoboka bigaye kennyini okwekuba obucupa. Omusajja kasita atandika okusaba ebitundu by'ekyama obwerero manya takuwa value. Omukazi kasita atandika okusaba ebitundu by'ekyama manya takuwa value. Kasita otandika okwogera ebintu by'ekisenge naddala ng'oli mu long distance relationship etesobola kukuwangala. Oba kigenda kukomaawo mukyogeddeko oba esituka budde mubeera mu relationship because mu mukwano muno ebintu emiyaga gyonna gibeeramu. Emiyaga gy'obwavu gijja kujja, emiyaga gy'obumpanjimpa gijja kujja, emiyaga egya buli kika. Naye patanaawo asooka standinga naawe mu miyaga egyo, patanaawo asooka okubeererawo mu miyaga egyo. Bantu bangi nnyo baateeka abantu ewaka naye nga mu mitima gyabwe gye batadde mu bantu abo nga tebalina laavu gye bali, naye ng'abantu beggamirwa bintu bikalu. Yes, nga tena wakulaga ensi yamusobera dda. Ewawe mu kyalo yalekayo abaana babiri oba omwana omu. Katali munsi just azungiramu kufuna mirembe. Nojja omugwako n'omwagala naye ng'alina ebizibu bingi. Era nebadde akuwa laavu ate n'akwongera bizibu ku bizibu. Nze kyova kati laavu ngigenda mpola. Oba kigenda kukomaawo mukyogeddeko oba esituka budde mubeera mu relationship because mu mukwano muno ebintu emiyaga gyonna gibeeramu. Emiyaga gy'obwavu gijja kujja, emiyaga gy'obumpanjimpa gijja kujja, emiyaga egya buli kika. Naye patanaawo asooka standinga naawe mu miyaga egyo, patanaawo asooka okubeererawo mu miyaga egyo. Bantu bangi nnyo baateeka abantu ewaka naye nga mu mitima gyabwe gye batadde mu bantu abo nga tebalina laavu gye bali, naye ng'abantu beggamirwa bintu bikalu. Yes, nga tena wakulaga ensi yamusobera dda. Ewawe mu kyalo yalekayo abaana babiri oba omwana omu. Katali munsi just azungiramu kufuna mirembe. Nojja omugwako n'omwagala naye ng'alina ebizibu bingi. Era nebadde akuwa laavu ate n'akwongera bizibu ku bizibu. Nze kyova kati laavu ngigenda mpola. Jacob nga gwe muganda wange kuba nze mu bantu benyinza kati gwe sikyakuyita mukwano gwange. Mu bantu e Kampala bengamba nti nina muganda wange e Kampala nzo okubanga Jacob. Kuba omuntu buli wangala emyaka 14 na 15 na muganda wange. Emyaka egyo gye tuwangadde tofunanga muntu gw'ogamba nti ono gwe nina okuba naye Kampala ono. Okufuna abantu nfunye bangi but waliwo omuntu okujja ng'alina ejjakirizi gy'omwoli. Ejjakirizi terikwatibwa basajja bokka n'abakazi balina. Mulimu omuntu akujja okukwagala because akuwulira oba okola ebintu ebiwulira mu mutima gwe abyagala. Ne mubamu omuntu ajja okukwagala olw'ekyo ky'oli. Ng'oggyeko DJ Jacob Omutuuze, ng'oggyeko Jacob okuba ng'ayogera about love, ne Jacob tata Melissa oyo alina ennaku omwavu atalina kyayina oyo. Kati abantu abasinga obungi bayagala Jacob oli gwe basasulira ku radio. Kati Jacob oli gwe basasulira ku radio nga ye bamusasula kukola ekyo kyakola. Nedde waliwo Jacob oli atabeera na 10 omwavu ata pretending abeera Rio. Wano Jacob ajja kujja ku kamera gawe mannange tweetinga bulungi nnyo omwami wo mukyala wo nga naye ayina ebizibu bye. Because teri muntu ali perfect mu bulamu bw'ensi. Buli muntu ali mu nsi muno Katonda yamutonda ng'ayinako akamogoke. Ekyo kino onookitegera mu bwongo tojja kera munjaga nti waki omuntu ntawasa. Okuwasa peacefully weekwata empola weezimba empola noonya omuntu asobola okugumira emiyaga gyonna nga tolina ssente nga bakuvumye ng'ensi ekutwala nga atalina makulu nga yajja kutwala nga amakulu. Newanawulira naga nti Jacob ayagala muyimbi gundi nga ajja kubeerawo agumiikirize akkirize ekyomuga nti omukazi simwagala. Osobola kusanga ng'oli mu mbeera z'abakazi omugabe munnange yes kibaddewo naye nze bafaani bange bakazi. Ate mukazi so akera macha mwejjako because yefaani wange asookerako ddala. We muyisa obubi tomanya mukazi abeera ogwo asooka okuyiwa omuzannyo gwa DJ Jacob Omutuuze ku radio. Kyovula olina okweprotectinga nga gwe omuntu. Naye soon Katonda manyi ajja kuddamu saala. Abantu mu bintu by'omukwano kasita obitwala empola ku peesiyo nga ggwe ne Katonda okwanukula gwesigire nja kuyita tugende ku mukolo. Kugone sigoerako tegubaayo akyoba omanya oleguddeko mulaavu emirundi mingi olimba muganda wange ologona gwako laavu nenkaaba amaziga kate nette kati kankubulemu n'ekirala nti laavu njigwamu buli nnaku. Laavu kyekimu omuntu atalina laavu kati katolubwa amatalina laavu. Essaawa zino mugenzi azitungaza omutima gwo gukyakuba ng'omutima gwo gukyavaamu ebbugumu ng'omusaayi gutambula teriiyo muntu atalina laavu. Just obuzibu bwaffe
okufuna omuntu asobola okujjamu kuzukusa laavu muggwe obenga naye tokyasobola kwebaka nga tasobola kulya nga tuli naye yaba tannakutuuka naye omuntu yaba gyali buli muntu katonda yamutondera omuntu asobola omukera kuma kyomumenyamenya yes noba nga alina embwa ezinamugana tokikola natakikola President Museveni alina amaanyi mangi naye Jennifer agamba nedda agamba bikomaawo Jacob waliwo ebintu ebitambula ensanyi zino waliwo omuwala muyita Salake yeyambudde musajja afulumiza obwerere bwe bakiwuliddeko mu bantu bembadde sisuubira kuba omuntu abadde asabula Jacob yakozesa tawagira nopompa n'asabula naye kyanewunyisiza okuba nga nabyeko ku mwana nga bali ku video call screenshot n'azikuba nga Sara ali mu kinaabiro yeyambudde buli kimu ekitundu kyekyama kitadde wali eri ku mmeeza omuzogo mulungi kiva ku kiguba mukwano kiba ki kankubulemu kintu kiramu Katonda akuyambanga n'obeera n'erinnya ku online ofubanga nnyo oprotectinga erinnya lyo nanikedeko makya nemperezako ku mukazi obwerere bwange yes love esobola okutumya okukola ekintu kyonna n'ekisinzira odeetingaani odeetinga musajja musiru odeetinga mukazi musiru omukazi omusiru asobola okukwata obwerere n'abutambuza omusajja omugezi asobola okukeera ku makya n'akwata obwerere n'aprotectinga because aba protectinga kitiibwa kyo nakitiibwa ky'abaana bo bajja kukeera ku makya okujja mu maaso bwogera ngu makya n'odeetinga omuntu n'atera obwerere bwo si nsobi eyo nga gwe omuntu manya wadeetinga omuntu omusiru naye yiga teri muntu ali ku mawanga oba teri muntu yali abaddeko mu relationship ya long distance atakola nku phone sex oba atakera nku kumakya n'akuba essimu nga omwagala we ali eri n'amulaga ku bwerere bwe taliyo kiba kyeyo naawe gwe kyakikutuuseeko Duncan naye obuzibu buli nti ani g'odeetinze obusindikidde ani kirungi okwesiga omuntu gw'oyagala but kimalamu amaanyi okola nti omwana wo ajja kutunya ku bwerere bwo kasita obwerere bugenda ku social media we buti tebuvaako n'oba ofootya olowooza ekyo ekintu kiba kikuleka wagwe ng'omuntu kati kangazinga mwana muwala oyo oba tetujja nagamba yeka tulinayo gwe tuyinza okujjukira nga Dizaalo Zinda tulinayo Sanyu kati Dizaalo Zinda newanaakola ate tasobola kukijjawo ekyo kyagenda newanaakeera ku makya n'alokoka newanaakola ki abantu bamanyi obwerere bwe nze lumu namugamba Desire abantu tebasobola kwerabira bwerere bwo nagamba abantu byaggwawo tebabijjukira mugamba kati tofe kasita tuli kuledde bannange kanga be WhatsApp yange ayina obwerere bwa Desire Zinda ekitone bumpereze mu ddakiika yali zalinga nga 2 nga tulina abantu nga 10 namufuna obwerere abantu nga 10 yes omusajja kasita atandika okusaba ebitundu byekyama obwerere manya takuwa value omukazi kasita atandika okusaba ebitundu byekyama manya takuwa value kasita otandika okwogera ebintu byekisenge naddala nga oli mu long distance relationship etesobola kuwangala bakazi bangi nyo bakoze mistake ne bagenda ne basindika ebibwerere bwabwe ne batandika obbasaba ssente bw'otampa ssente ngenda bita mukazi wattu n'atya okugamba nti no bite otegeera nti bakazi bangi bali mu busibe lwa bwerere bwabwe basindika naye the best way nze kugamba bwite ojja kuswala oyo akwagala ebyaddala ajja gamba Duncan takisoboka kyegeza Jacob omuntu bwakusaba obwerere aba alina byanoyo abatakwagala kuba nze nina negundi egamba mu bulamu nti nze omuntu bwonsaba obwerere njagala nnyo nkukwane tubeerewo mu bulamu nga sikulanka obwerere ojja okuntwako nga obwerere bwo ndaba bulabi nga banga ekipya kyandibadde naye waliwo ekintu ekiyitibwa okubeera mu relationship nga relationship yamu erimu sex mungi buli kaseera muba mulowooza sex muli mu kwezimba webituukira ddala nkuba nga omwagala otuuka ekisa n'omusaba obwerere bwe osegera naye nga munakyo sense kirungi nnyo kikolera ku muntu ddala ng'omwagala naye kiruma nnyo okukolera omuntu ekintu ekyo n'akulengeza ensi yonna so nze nsaba yena n'atulaba bw'oba nga omuntu mwesize nga yakutikako empeta yakyala ewammwe wagenda ewammwe yayanjula ewammwe musindikire kyayagala but end of the day manya love can fade away love oweggwawo kisobola okufuuka ekyokulwanyisa gy'oli olina akantu koyogedde nga yakwanjula wamwanjula oliko empeta bw'oba oliko empeta kiba kitegeeza nti oyo muwe kuba ne bwasindika yabaswala kubanga yajja ewammwe ebintu bisinga kubeera ku bantu naddala abaana bali mu biyumba okitegeera lwaki abaana bebabeerako nnyo abo bali mu biyumba bawankawanka ate banyinaffe abo bava mu Uganda ng'ennaku ebajje mu Uganda tebagitadde mu mutima tebagikyaye n'alinnya ennyonyi n'agenda mu nsize buwalabu eyo n'ateerabira naku gye yayitamu gyakuliddemu n'atuuka mu nsize buwalabu eyo n'atukola ebintu byebimu yavaano ng'aleseewo first born we ng'alina omwezi gumu emyezi 2 oba abaana 2 n'atuuka eyo n'abeera mu WhatsApp group n'afunamu omusajja n'akola ebintu byebimu
bwokeranga kumanyira ova mu Uganda ennaku ekujja mu Uganda giteeke mu mutima kubanga eri mwobera n'obekera kumanyira bakubanga bakusasula miliyoni 4 si yensi yo tosobola gyeyagaliramu manya ennaku yo manya ngenda kukola kontrakita ya myaka 2 kankikube kiggweko nkomewo e Uganda byonna ebyekisinu bikolere wano ensobi era bwowulira yafuna omusajja ku internet namubako sente y'omu kubaweereza abantu obwereere kwegamba ekintu ngaekyo naddala ekyokuweereza obwereere ne sente lwaki abaana bababba nnyo sente ate nga omuntu amuba sente tamumanyi bwesigwa nnyo omuntu wabeera pazudi asobola okwesiga omuntu wabeera pazudi asobola okwagala ku nsi ya Mukama never say never mu bulamu bw'ensi nga nze nagambye nze Jacobo waabe kama koogera nali nkeddeko ku makya nensindika obwereere eri omuntu gwenjagala naye nkimanya abwina waddembe bukola kyonna kyayagala okuntekinga down naye manyi nti omuntu anjagala ebyaddala ayagala Jacob asoga nti laavu yafosinga Jacob okukola kino asoga Dakani laavu yamufosinga okukola kino kubanga noyo Saala laavu yamufosinga okukola kyeyakola sisobola munenya kubanga nange so kikola bati musaba bwali bagenze mu maaso taddangamu kikola because dignity ya maama buba bwerere bwe fa abasajja ntusokera ku makya naye omukazi Katonda yamutonda ng'obwerere bwe bwavu wazensi obwerere bwe Katonda yatonda omukazi Duncan ng'obwerere bwe bwavu wazensi ng'obwerere bw'omukazi buleetera omusajja okwavuwala kyovula omukazi asobola okukwata olugalo n'alukuba mu bukyala bwe waati n'alamizeeko ebigambo n'oyavuwala ebyaddala abakazi Katonda yabatonda ng'ensi ebawulira abakazi Katonda yabatonda ng'obwerere bwabwe buleeta obwavu kyovula obwavu bulimanyi abasajja bangi ojja kuwatambula wano Kampala wano mulumbe ng'omukazi ayambadde akantu kakomawo kati keyandibadde yambalira mu kisenge naye nga addidde obwerere bwonabona abutulaze ffe tatuvuddeeyo kyovulaba esaawa zino abakazi be bakola ennyo ffe abasajja tetukola because batukunamidde batumazeeyo Okay. Jacob nga tufuddeeyo nalabye ku nsonga za mukulu Big Eye. Big Eye bamukubye obucupa ku show alien skin. N'avaayo n'akola settlement yansesezza. N'agamba nti abankubye obucupa Kenzo yaba settings. Kino yinza kyogerako kinga Jacob omuntu. Omanyi mu industry muno bingi nnyo abantu basobola bikola. Naye omuntu wakiganda guno yakikoze. Ndaga oyamuwalana. Oyakola buli kimu kisoboka mu industry. Kisoboka abantu ba big talent okuba bigayo obucupa nga Kenzo takimanyi kisoboka Kenzo gamba abantu okuba mukuba bigayo obucupa nga akimanyi so mu bulamu bw'ensi never say never buli wali ekirungi wabeerayo n'ekibi naye ate nakyo kisoboka bigayo kennyini okwekuba obucupa yes nasindika abantu ba big music oba osipime bamukuba obucupa agenda afune sente wataatawe gwawagira Mzee Museveni ochegera byonna bisoboka nze so akudawutinga buli awala ekirungi wasooka okubeerawo ekibi naye kukyemanyi ku mitima gy'abayimbi b'e Uganda abayimbi b'e Uganda balina emitima emibi abayimbi b'e Uganda beerabira mangu abayimbi b'e Uganda tebaagaliza abayimbi b'e Uganda bali abali complicated obalaba wano ku National Theatre nga bazze wano olowooza nti babadde bagala nnyo katolo bwama naye bambwa bali pretender bali evil beefula bagala nnyo okutereeza industry nga nti emitima gyabwe gyennyini mifu naye bakulembera babatereeza omusajja omunigeria avaawo n'agenda e Dubai n'agenda e UK n'atwala Banigeria 3 n'abalekayo Abanigeria abo bwe bagenda ekyo yasooka okumakinga sure kufuna butuuze ensonga kyo Banigeria batuleka dda mu music industry bw'ogenda no Uganda ogenze nga katono nnyo ogenze ku kyabo Nigeria batwala bannabo 30 ono omuyimbi gwe tulina asinga okutambula mita Kenzo yakatwala abantu bameke bweru omanyi ye muntu kumbadde saagala kuddamu kwogerako era saagala kwogerako tukigeneralizinge mu bayimbi bonna abagenda kizibu nnyo okusanga omuyimbi w'e Uganda tabanga yakonyeemu Kenzo tasobola blood kati nze kankubuuliremu nzo ndaba nsirikidde ebintu bingi nga tukanjogera oba soogera naye omuyimbi kalekera ku makya kateba Kenzo n'abeere n'agamba tugenda kukuba Jacob bajja okukakasa nti n'aba naye Museveni nze neekyawa mangu ate we neekyawa nteekako actions oneekubyakubya ebyo byakuba kasuku nze tebanneekubyakubya ebyo nkufiirako bwonna mukume nange nkolayo ekintu ekikuluma ennyo kyotunakongera nti omusajja Jacob yankola kino
manya kyosinga okwagala mu bulamu nenkikola munjogera nyangu kyokwese mu byenkubuuza ekya Kenzo kibuusiza amaaso talent ogimanyi ompulira kale tuve ku Kenzo tudde ku bayimbi bano bonna muyimbi kigogamba nti muyimbi gundi bwe yali agende buli agenda n'abantu 5 kuba n'abalekayo abantu abo balaba abamu basobola n'okwesasula tiketi taliiwo era talibeerawo nga tukijje ku Kenzo nga tuba twogera Kenzo kale tukitwale mu bayimbi bonna muyimbi e Uganda eyali akedde ku makya n'atwala omuntu wa kibiina kye n'amuleka awantu n'amugamba munnange beera awo nkutakulidde abamu n'abaganda bebagana obatwala abamu n'emikono gyabwe bagana ogibatwala okujjako South Africa babatwala ne babaleka eyo Dubai babatwala ne babaleka eyo naye mu nsi ezitegeerekeka Canada, US, America, simanyi Sweden tebaagala kumanya abayimbi be Uganda gwe kyoba omanya users bambwa tebaagaliza baagala kubeera nko ku nsajja baagala kubeera bakabi bokka era ayagala nnyo okulaba nga obeerawo ng'omusabiriza ng'otambula naye kyova nti bonna bonna webafuuka basita babeera n'emitima gye gimu emitima gyabwe gyerabira mangu n'omubeerawo olunaku lwaliyo nga talina adde n'oluyimba wakwatayo nafuuka wakabi atuuka ekyanagamba tolina kiwanyamba naye nga wabeerayo from day one nga talina nasuubira kubeera sita n'omugumya n'okuba oluyimba kubanga okuba oluyimba lw'omuyimbi addamu amaanyi agayiyo oluyimba olulala ekyo nyinza kijja ku bayimbi bonna nga boga nti oyita batayagaliza nze nyinza oga nti omanyi nze omuyimbi ennaku zino mukwano gwange omanyi lwaki mukwano gwange nti ennaku zino n'ebintu byamulabiddemu byakoledde bakyalibe David Lutalo si mubi kubanga kulamaani talina luyimba naye gwe kulamaani wali omusuubirawo okuvuga emmotoka emiliyoni 4 David Lutalo nga ye omuntu bawunsa wa David Lutalo avuga akamotoka ke bayita lactis yamugwa ne poloti ebulenga Duncan omuntu akwagaliza ye muntu akera kumanja gantu ngenda Sweden nembadde nsaba tugende obeereko Sweden eyo agamu naye osigala oba tosigala yasigala ye Canada yekyo nkimanyi era big up to David Lutalo David Lutalo bayireyo omu ku bayimbi balina omutima omulungi lwakubanga ye ng'omuntu bw'oyogera nnyo amazima akukyawa omanze mbumuli akaati tiimu yeeyo etera nnyo netugamba Jacob yagwa Jacob tomwetaaga radio gundi togyetaaga radio naye nga from day one tubeereddeyo David Lutalo you understand otuuka ekisa n'owulira ebiboozi waliwo gwe bampandika omu ku manager yali awo abantu n'amulikodinga ng'ayogera about me nti Jacob oyo yakyawa David Lutalo because David Lutalo yamumasho e Dubai nengamba God nenjuka David Lutalo nze yakwata oluyimba lwe kapaapala nenduleeta ku ddembe nga takimanyi nakimanya ne balokoba emirundi 20 colors of me otegeera colors of me nga yita nakulowooza nti David Lutalo alimulaba kyova nti abantu abasinga obungi mu media baatuukise ne bakoowa olunoonya oluyimba lw'omuyimbi n'oluteekamu ebigambo n'olujubisa oluyimba n'atuukise nagamba tomanyiira oba mugende oba mukola biki tolina kyongattako naye neerabye nti obadde omuwanirira okuva zero ng'akyawunya n'enkwawa kale kabanga baminisita oba bafaanyi nga tebagala mwekubisako bifaananyi naye nga gwe wooli ninatuuka ekisa nagamba tolina kyoŋŋamba but nze kyemmanyi nti okuyamba omuyimbi kola kulwalira ku lwa Katonda Mukama yamanyi naye omuyimbi upcoming wafuuka sita ebikola bya sita kati byakola ne upcoming esaazo byajja okukola kyovula abonena kabaka waabwe y'omu ye sitaani omusajja muyanga nti ekigambo sita ngakuba nti abantu bakimalayo nekigwa sitaani nti ebikolwa byabo abantu nebo boli basaana obooza basigala basitaani kabe mulokole kabayimbira balokole kabe mu embeera zaabwe kabaka ba sitaani ye kabaka wa sitaani okwegulumiza kwabwe kwoyo kyova olaba nze kinumye nnyo kubanga ligimu eno sijja kyogera naye kinuma ndi mu mutima okuba nti abaana bajja okujja mu maaso tebamanyi asuza omuyimbi omutuufu zalina okubeera zalina okuyitamu era nensekera munyo mugandi kyali wamu oyo alien skin nti entana agyesimiddeko ne bamutaddeku omanyi waliwo omuntu okuwa okusimira entana nagamba amanyi tuli mu kabadi
katukutekereyo ki oxygen obeereyo munda tugera wekagwa tujja kujjayo entana gye bali mu kusimira ku mwana oyo emyaka 5 gye bujja mu maaso aligitegera nti no bamusimira ntaana oyogedde entaana nenzijukira abasajja abo bamutegeka era baagala mutegeka bali baagala muteeka wiiki ejja mubamusse ku cricket oval kintu ekiba kizimba alien skin oba kiba kimusu kati nti yayina w'amaanyi nze bino bamikola bimukole because waliwo omuntu gwe babikola ngamba nti abambi alina omutima omulungi lwaki babimukola naye n'omutima gw'omuntu gwe babikola gwe gugwe nyinyini gw'abantu ababimukola kati bamikole sita wakabi bamuteke jinja yona wakabi byonna baagala alina abantu ajja kuleeta abantu babimukole but end of the day nze nja kudda ali ku TV ngambe ekyo kyalina okubeerawo kijja kubeerawo kino because omuyimbi alina okuyita process okubeera presenter ku radio ku TV olina okuyita mu process tere muntu atuukira eri wagulaga nti nakikuba olina okuyita mu mitendera abantu batandika okukuleralira mpalampala paka okikuba n'ofuukwa ki owakabi naye ogamba nti ofudde from nowhere nga myezi 7 n'oweraga n'okweraga ize kati waliwo story gye nawulidde kwefulukuta yakubira Abitex namugamba wabako kwefulukuta agala okubeera stage manager wange noonya akuyimbira najjako essimu ye n'agenda ekasenge n'abeera ekasenge mu Abitex namunoonya nga namulaka n'agala kwefulukuta nkwegayirire togera kubeera ku stage manager w'omusajja naye nga kwefulukuta wa media mwali mu media emyaka gyonna waki omukuba enkokola gamba bugambi ne media yekenyini nayo gikuba ogiraga talina makulu era nensasira ba media nemaya aba media basiru omuntu n'omujjako interview leero n'akozalawa enja noddayo n'akozalawa naye noddayo n'akozalawa maama gwe gwani omuntu nakuwa n'omubuza kibuuzo nakudda mu nzira ey'ekisiru n'okwata content n'omuzanya ku TV abantu emintu tegitegeera edda twalina solida ng'okuba munamawulire omu ffenna twogera olulimi olwo naye wano omuyimbi amanyira omunamawulire omu enkya ne baddayo wano kibaagala namanyira nze bapresenta mbawa sente naye omubuuza presenta gigwale wadde sente nga tayina n'okugamba nti jankola interview ku show yange gwakwegayira kufukamira ku mavivi waba talina show tasobola kujja tuli basiru tukkiriza abantu batumanyiire batukozese mulongolani bo bafunemu bwannamawulire bakola abantu bangi nnyo mu covid ne bafuna n'esente nnyingi nnyo okubasinga bakola bapromota ne bafuna billions of money ne bakola babloga ne bafuna billions of money ne bakola abayimbi ne bafuna billions of money but for last omulimu gwaffe gwa bannakyewa bangi nnyo abana bali ku kamera ku radio tebafuna adde n'ekikumi naye okugamba nti babisomerera bye baagala bafuna emitwalo 3 ana ne bapromotinga abantu ne bafuna millions of money ne millions of money zebafuna nga noyo gwataddeyo tasobola kumukwata emiliyoni 10 oba jangu tugende wano waliwo wano what no what ate babakuba nkokola manyi bana amawulire basettinga promote ofuna sente naye mwalimu fayiro yazaba amawulire ne bazikuba ne bazijja emu kuzo nze yange kyovala saagala ketti yantama saagala banonywa yantama saagala mukwano gwange simuyinako obuzibu naye simwagala yantama saagala Abitex wankwe wamba yantama saagala chopa yeruba bantama bali sohi bagagga naye bagagga abaavu mu mitima be bantu abalina sente nga tebamanyi tebaziina gova nkumutwaka nti nina bondi naye nga akyalulukana bu miliyoni 4 miliyoni 3 akyabwagala ova nkumu bapro Jacob nga nkutumanyiza kuba olina gy'olaga otolwa bigende Kenzo biga lwagezao ke kucreatingawo tunaakomawo kuba buli kimu ABC Kenzo yakola kino simanyi zigido yewaŋŋamizza bw'okeera nga kumakya n'otandika olugendo n'omuntu n'akudisappointinga bw'ojja okutegeera obulumi bigayi bw'ayitamu oba bw'alimu nze bigayi simunenya byonna byakola naye ekikulu kiri nti nga ye bigayi bemulekawa yes abayimbi tebayamba naye tayamba bw'aba nenya Kenzo ntayamba naye tayamba bigayi bw'aba nenya Kenzo tutajjukira naye tajjukira kubanga nze omu ku bantu basooka okukuba oluyimba lwa bigayi dia nende kuba emirundi nga 8 oba 10 mu show yange bigayi yali anyambye eki wali kyemutani wamusaba ku nnyimba za bigayi okitegera nti bigayi wabaga nti Kenzo tayamba yayamba
baga big Kenzo tajukira yajukira mu big music wachi yalimu yekka mwana big chief oba yadda yamusuula muganda we era songo kena majino ofuna mukanda we nomubuuza big chief kati wafuna opportunity gende UK muganda big chief achita mutwala abali mu big music wachita batwala UK abayimbi bonna kyobo manya Kenzo wambwa big guy wamba abayimbi bali evil bambwa big guy si mulungi Kenzo si mulungi bonna bambwa they are all evil byebyange. Okay, kutubasibulidde wano ku media tubebaza okuba mutulaba nze Duncan tusinkane onako olulala akuume atakumira mpeera ku kamera kuliko omusajja ow'ekirevu Amita Muzeeyi batumiddeko mbeere bulungi mweraba.